olutambula mu ba celebrities. Na comeback seeding. Tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu ba celebrities. Tukanga te sente kirina. Akati ne wesanga nga bwo bufumbo obulimu. Ne sente wezi. Sente wezi ne nga bannaye okusonga nti banne tata w'abaana wuli. Bafowade agamuka bakoye challenge esimu eyo. Wana tasobola oli muniga. Chichi? Teyategedde nti agiguze yakyanguddeko bugu. Ne background muzima talinga nga muli kodi kati ekibuma ky'obumyu. Ekifutufu yadda yagala communicating achi. Nze simanyi mubibubi. Naye munno muleke akadde alaga simu. Chichi? Yiyo 13 Pro Max. Ate ba presenter mwe mutandise okubireeta. Nojja ku mpewo okwata bwoti n'oleka buno obuuso ne butandika okulingiza bene tukole tutya n'onyumya n'emboozi naye nga nabadde ndi bati naye nga obuuso buli bwe buti nzibade mbagamba oba basasulira wa ssente z'omwezi ezo. The pressure is getting worse. Okisanga Uganda n'ogamba nkireke wano mu Uganda naye nga koka Uganda kumbukya mukeefunire akajja kuyambako okusobola okubira nga tekakutereeza mu byonna byagala okuba nga kakola ki kakutereeza. Njala okutegeeza nti ekizibu ky'olinako kye kawonya.